nsina kumuwaliriza nyemugamba yogera la ilaha illallah, yogera la ilaha illallah, bana yogera la ilaha illallah. Kyekiba ekigambo kyekisembayo kyava nsaba olupapula n'awandikako ebigambo byalinga bibiri n'agamba nti I can't say it. Bwatu yakiwandiika zaali line 3 I've bwe yakikola bwati nga ategeeza I have failed emeddwa wano n'ateekako but I hear you. In fact yawandiika you just you like this. Ebigambo bye nabitereka mbiina egant I can't say it sobola kyogera. I have failed kinnemye but I hear you kuwulira. Togenda kwogera la ilaha illallah okujja ng'ogikoleredde. Yali awulira amanyi omugaso gwakyo naye kyamulema kyava asitula emikono gye bwati n'akuba ku mutwe nti Mukama Ruhanga n'akutuka n'afa. Teyayogera, yali haji mulamba. Wallahi teyasobola okwogera la ilaha. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kasito oyogera la ilaha illa Allah, noyogera ekigambo ekyo, I testify there is none to be worshipped except Allah as your last word, Allah subhanahu wa ta'ala will admit you in paradise. Allah ajja kuwejjana. Akabonero akasembayo tugende ku nsonga yaffe tumalirize ku ntaana yaffe wali nti omuntu yenna akalaga akabonero nti osobola okuba ofudde bulungi, omuntu yenna abeerako okutuuyana, si ntuuyo eneeyiika naye okutuuyanirirako omuntu n'akukwata bw'ati ng'olinga atudde ku sigiri, olutuuyotuuyo olwo kabonero kalungi. Sahaba omu yajja eri muganda we wahuwa bilmauti ng'anaatera okufa, kyava musanga ng'ataawa ali bubi, n'amukwatako. Yagenda okumukwatako bw'ati nga nnyogoga obugere, naye nti omuntu agenda okukwata eno ku mutwe ng'aliko akatuuyanirira. Kyava nti Allahu akbar wallahi inni sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mawta almu'min. Ulira yalekanira waggulu n'agamba nawulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti okufa kw'omukkiriza afa ng'aliko okutuuyanirira n'afuna essanyu. N'obubonero obulala busobola okujja okulaba next time insha Allah. Naye al muhimu buli muntu yenna osaanidde okubanga omanyi nti okusima entaana kuno kuliko amateeka. Okubaddiramu katono nnyo mu dakiika emu yokka ku bbiri, then tumalirize ekigambo kyaffe ekisembayo nti bwe tuba tusima entaana twagamba eriko qualities 3. Quality esooka erina okuba nga mpanvu. Temusimanga ntaana nga bw'oyimirira bw'oti ekuli mu kiwatu. Entaana erina okubeera mpanvu, eyo neyange. Number 2, entaana gye tusima erina okuba nga eri wide, nga ngazi. Should be wide, should be deep, should be wide. And lastly, it must be smooth, not rough. Erina okuba nga entaana nga mugiyoyoose bulungi, teriimu bigulumo bino, kawabeere wansi mugiyoyoote bulungi. Eno nyumba ya muntu agenda kwebakamu mirembe na mirembe. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ghassala mayita, anaaza omufu yenna, fakatama alaihi, n'osiriikirira by'olabye mu kunaaza, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa empeera, agenda kukusonyiwa amadhambi matonotono ge wakulembeza. Naga nti waman hafara lahu, can you imagine this? Waman hafara lahu, either manually or financially, anasima entaana eno ye kennyini ne yeekwatiramu n'asima, oba n'ateekamu ensimbi ne basima, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa empeera ka ajiri maskana askannaahu ila yaumi alqiyama.
ng'empeera z'omuntu azimbidde munne ennyumba egenda okuwangaala ila qiyami saa. Now entaana eno bwe tuba tugisima mufangayo nnyo entaana okuba nga etunula mu kibula. Let's assume this is our direction. Eno ye kibula yaffe, zino arrows zitunula eno era gye tutunula nga tusaala. Entaana eno mulina okugisima bwe muti. Ng'omuntu yeebakamu bw'ati feesi n'etunula eri mu kibula. Sadat bwe tuteekawo lahad wano, omutwe ne gubeera wano, najja ebigere ne bibeera wano, ng'asobola okutunula eno mu kibula mu kisenge. Allah atwanguyize ekinnya kino ya Rabbi. Kyobola Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba tovanga mu swala hatta yastawadhu al-arba'i, okutuusa lwe weekingiriza ensonga zino ennya. Naye muli yagamba Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr. Saba Allah tasi adhabu zaki za kabri. Abu Bakr as-Siddiq yagamba I've never seen a horrible scene like kabri. Sirabanga kwa ekifo eky'entiisa nga kaburi tekiriyo. So entaana eno etiisa nnyo. Waliwo seeka wange nali nkyali mu primary ng'atugamba nti etuuka n'okugamba buli oyitawo bwe banaakuziika yega nti weeteekateeke ana baitul wahda. Bwe musajja gw'atambula ayita wano ana baitul wahda, nze ni nnyumba ya muntu atya, tebagenda kukuleeta na mulala. Ana baitul wadud, nze ni nnyumba ya biwuka siga munyeera byonna bigenda kuyingira mu nnyiiro viire mu kamwa. Ana baitul wahsh, ana baitul wahsh, ndi nnyumba ya ntiisa. Wallahi nyumba ya ntiisa, ngenda kutiisha, ngenda kunyiga okankane. Ana baitu dhulma, nze ni nnyumba ya nzikiza. Kyovolaba mu byengera Allah byaba akuwadde bw'obanga wakola bw'otuuka mu ntaana agamba nti fafsahu lahu kabrahu, mugaziye entaana ye, expand his entry. Kuba yakanyigo muteeremu n'ekitangaala. Now entaana eno bwe tuba tugisima twabagamba nti tussaamu kye bayita lahadi. For brothers and sisters who didn't attend that lesson, tulina ebintu bibiri. Waliwo kye tuyita lahadi and shakku. Allahadi and ashakku. Ashakku and lahad. Lahad yeno bwe tusima entaana yaffe nga bwerabise, okay, wano extreme end on the walls twongerayoko wansi akanya kano ke bayita lahad, ne twongerako akanya wansi omuntu we yeebaka era kalabika bwe kati munda eri. Ate kye tuyita ashakku tusima bwe tuti ne tuddira mu makkati we tukassa akanyaako, then ne tubanga omuntu muteeka mu makkati w'entaana, kano ke tuyita ashakku. Wa amma singa omuntu aba asukka kw'omu be tugenda okuziika mu ntaana, bwe tukkirizibwa okuziika omuntu asukka kw'omu mu ntaana, embeera bw'eba bwetyo bwerabise. Singa wabeerawo embeera esusse oba ya lutalo olutakyaliwo olwaleero, tuli benna abantu abutusobola okubaziika mu kinnya kimu, togenda olwaleero n'obateekamu. Wabeerawo embeera eteebereka, bwe tuba bakubateeka mu kinnya kimu, era bwetu bwe tukola ekinnya kyaffe tukiddira wano tukisima. Bwe tumala okusima entaana yaffe eno ne tussaamu lahadi wano mu maaso as usual. Kati ono tumuleyinga wano asooka mu lahadi, ani abasooka okutegeera eddiini oba abasinga okusoma Qur'an? Addirira nadda wano, olanga bwe tubaleyinga ono nga is the best in Qur'an oba obusiraamu yabutegeera okusinga bano, Islamic Sharia, then netwongerako omulala n'omulala.
Chovola ne bwe tubasalira nga tugenda kubasalira kirindi era tubaleyinga accordingly asooka wano this time asooka wano si mu maaso eri asooka wano onoteeka muladi kati yabasinga naye mu kusalira asooka wano imaamu waali nga yabasinga addiirako bw'aba wajjuzu 2 eri owajjuzu 1 eri owa hafu juzu eri owa yasarna tulivenna. That's the order. Si byakunyigiriza bwebyo bwe biri. Now bwe tuba tuziika tumala okusima entaana yaffe eno bwe tuba tuleeta omuntu waffe njagala kustressinga mu point zenjagala inshallah endala twazirabako bwe tuba tusaayo omuntu waffe mulina okwegendereza mu muyisaawa. Entaana yaffe erabika bweti kati mugiraba kati nkutunuzaamu ekinnya nkibikudde kyonna kati okiraba eri munda muyimirira wano lahadi nesigala wano bweti. Kati bwe tuba nga tusaayo mu maiti tuleeta naashi akatanda ne tukassa wano awagenda okubeera ebigere by'omuntu eno tukassa wano omuntu omutwe gwe gusookayo then ebigere ne bijja temuyise eno bwe muyise eno ne mmala mujjukira nga mmaze omuteeka mu ntaana mumusituleyo mumuze waggulu ayite mukube ettuufu. Bwe tumutuusa mu ntaana mwababeera mu ntaana you scot twakiyita tutya mu Lunyankole okurotama kurotama that is scotting twagamba nti ni murotama after kurotama nga mujjeyo omuntu mmaze okurotama then you put that body on your thighs before you lay the body mumuse ku bisambi byammwe kati you loosen the string on top loosen the string in the middle and the string down there kaguwa kano kasumulule sumulula akali mu lubuto sumulula akali wansi kati mumala okusumulula obuguwa obwo mukobeke mubenga abakobeke sanda wano ku mutwe temubikulako ttama kankiddemu basiraamu temubikulako ttama. Atulaba ng'oli wano otulaba n'abalala bonna abali ku Dawa TV Uganda, please always remind them never to uncover the cheek. Bantu bajja kuba tesanda omuntu ne yeebakira ddala ku ttaka muntu wa kitiibwa. Bwe tumaliriza okumwebasaayo bwe tuba tumwebasaayo please bano abali waggulu siwe bagamba nti bisimillahi wa ala millati rasulillah. Mwabali mu ntaana mwina oga nti bisimillahi tuddemu bisimillahi 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 wa ala millati rasulillah millati rasulillah bisimillahi wa ala millati rasulillah bisimillahi wa ala millati rasulillah. If you don't want to say millah, alternatively oga nti wa ala sunnah wa ala sunnati wa ala sunnati rasulillah wa ala sunnati rasulillah. Either bismillah wa ala millati rasulillah au bismillah wa ala sunnati rasulillah. Neye kyewuunyisa fo okusomera nti bismillah tusooka ku linnya lya Allah wa ala millati rasulillah ne ku nkola y'omubaka Muhammad nga gwe tuziika toli ku nkola. Byewuunyisa nga naffe ababyogera tetuli ku nkola ne tumala okussaayo ate ne tuva ku nkola. The moment you say wa ala millati rasulillah, it indicates that whatever you're going to do within the barrio must be on the line of the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But whenever you do anything contrary to the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obo yawukanye ku kigambo kino bisimillahi wa ala millati rasulillah. Buli ekyawukana ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam oba tusaanidde kukikola. How did he bury? That's why
last time twabagamba nti bwe mumala okwebasaayo mu mayiti eno wansi after laying the body nga mukyali eno bwe muti temukolanga nsobi ya kumuzizika mayinja. Bantu abazizika mayinja n'ateeka ejjinja eno ku mugongo. Abalala mukola ensobi wano mu lahadi ne mujja muteekako akasaggo muti wagenda okwesigama. Mwabitandika ddi bannaayi? Tetwekayo byaliiro tetumuteerako katto muleke nga wali open wonna straight mwebaseewo mayiti. Temuteekayo mayinja musaba ebifunfugu musaba ebiyinja ne mbizizika wano ku mugongo. Omuntu yenna asima bulungi lahadi omuntu ono tasobola kudda mabega nga mutaddeyo mutya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baali basima entaana nga batuuse ku lahadi yabagamba sallallahu alaihi wasallam awsii kibala rasihi wa awsii kibala rijlaini, mugaziye ku saidi y'omutwe mugaziye ne ku saidi y'ebigere. Falamma yulhid bwe batandika okusima lahadi nabaga nti awsii kibala rasi wa awsii kibala rijlaini, kitiiwo nga kimu kyokka wali ku mutwe wano mu Makka wabe wafundafunda katonotono wano muyiseewo ekitiiwo kimu kyokka omuntu abenga wali waali tasobola kudda mabega. At least bwe mulaba nga agenda kudda mabega oyingizanga bwoti engalo zo wansi wa mayiti ne mubanga bagiseseetulamu katono nebanga eringa edda ku kisenge kuli oba tuli fenna ng'ekitundu ekiri wansi ekyebase ku mukono oguli wansi ne mubanga baguzze eno gye muli katono tasobola kudda mabega. Number 2, mwabagenda okussa omuntu wano mu ntaana mwina okugeraageranya nga temunnaba kuleyinga bode mu lahadi mugeraageranye mukakase nti omutwe guteebaganye wano ne lahadi wegenda okutandikira n'ebigere biri wano. Kati mwe muli wano mwina mukakase nti omutwe guno guteebaganye ne lahadi weekoma nebino ebigere biteebaganye ne lahadi weekoma. Sadat bwe mussaayo mu mayiti bwe muti nga tewali need tewali bwetaavu bwa kumujjayo wadde okuseseetulamu oba tuli fenna. Naye abangi mussaayo mu mayiti n'abanga ebigere bikyali saidi wano wabweru ate wano mutandise okussaayo omutwe ne gubeera wano ebigere ne bibeera eno waggulu. Kati ne mulyoka muga nti sikamu ne muwalula. Subhanallah, ne muwalula. Abantu ab'ennyama ziba zinafuye. Kati bwe muwalula n'osanga nga sikiini eno yonna evuddeko. Abakka mu ntaana they must be qualified for that. Ekisooka omuntu akka mu ntaana asaanidde okubanga musiraamu. That's one. Ekyokubiri omuntu akka mu ntaana asaanidde okubanga abimanyi. Tugenda bawanga interview nga bwe bakusoma erinnya nti gwokka mu ntaana tugambe nti haji tusomeremu bw'otamatama bisimi nga tugamba ono mujje ku list. You don't know. You have to say bismillahi wa ala millati rasulillah. Secondly, bwe tuba tussaayo omukyala nga gwe tugenda okuziika abantu bonna min sunna abantu bonna abalabaganye ne bakyala baabwe ekiro temukka mu ntaana nga tussaayo omukyala bw'aba musajja isoke. Bwe baali baziika muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum, Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi Anas radiyallahu anhu yagamba nti omubaka yesikotinga yali kumpi n'entaana faraaitu ainahu tadmaani nenda amaaso ge nga akulukusa akaaba sallallahu alaihi wasallam. Kyava babuuza banga ani ataalabaganye na mukyala w'ekiro. Mwalimu Abu Talaha n'abala radiyallahu anhum naga nti ana ya Rasulallah naga nti fanzil ng'olina okukka mu ntaana. For us we don't mind oba ono yalabaganye ne mukyala we ku subuhi haji kayo mu ntaana. They must be qualifying for that. Dadwa Allah twagala kufunza inshallah tufuneyo ekibuuzo kimu oba bibiri tusobole okubanga inshallah tusaara wabarakallahu fikum. Bwe tuba tuziika nga tumaze okuvaayo mu ntaana ng'omuntu ono ali mu ntaana already muddira ettaka lino oba embaawo ne muzissa ku lahadi ye
bwe muti bwemmala okusaawo embaawo si tteeka nti zibeere embaawo sobola okusaawo emiti ne mutema emiti bu pieces ne musaawo emiti okay bwe mba temuyina miti musobola okufuna obutofaali obutali buno obwoki emakka bonna bakozesa butofaali era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamusimira lahadi bwe yamala okufa bamusimira lahadi omubaka sallallahu alaihi wasallam bassaako obutofaali nga bwe twalaba omulundi ogwayite bwe mba temuyina butofaali musobola okufuna boodi nga nnene boodi bwe nga teri musumaali ne musawo boodi yamu awo tekyetaagisa nakadongo akadongo ke mutabula si tteeka nti kave mu lahadi ettaka lyonna erivudde mu kinnya musobola okutabulamu akadongo nabagamba nti abajjamu ettaka musaanidde okubanga ettaka lino bwe mujjamu ettaka wano musaanidde okubanga mulissa ku saida awali lahadi wano ekyengulu wano waggulu awali lahadi we mulina okusaaki ettaka wano awali lahadi waggulu ng'omuntu bw'ayimirira ku ttaka wano n'alingiza mu bigere bye aba asobola okulaba lahadi lwaki nti abavubuka bano bakirimaanyi bwe banaakuba ebitiiwo nga bakubikkako balinga abatakwagala ettaka lino ligweno ku opposite of the lahadi kati lijje nga lijjula nga lijjula ku lahadi kuno so nga bwe muliteeka eno awatali lahadi bwe bakuba ebitiiwo ettaka lijja ne likubira ddala ku lahadi ekivaamu ne lijja ku akadongo oluusi ne lisesetula embaawo ne liyingira mu lahadi mwoli tusaba Allah atuteerewo mu nteekateeka ennungi nga banaatuziika babisobola bino bwe mmala okuva mu lahadi ekyandisoose yoola ebibatu bibeera bisatu mubiyiwe mu ntaana naye ku sayidi ey'omutwe omuntu yenna not necessarily a sheikh yoola booti yiwayo ekisooka yoola yiwayo temubisomerako tera nnyo bisomerako minha khalaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ebigambo ebyo tetubisomerako oteekayo bitwesiika mafaala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bwe tutandika okuyiwamu ettaka nga tukusiibula oddeere Allah wo tewali kujja mu ttaka olwo tutandise buli step gy'okuba todda mabega there is no reverse no retreat no surrender olugendo olutandise ogenda hakuna kurudi nyuma bwe tumala okussaayo ettaka lino tuddira waggulu wano kati laba entaana evudde ekinnya kivudde eri wansi kiikino kyambuka kasi ettaka libanga erijjula tuddira ku nsonda eno ne tussaawo akati ku nsonda eno nga kayimiridde newo ne tussaawo akati newo ne tussaawo akati mukassaako ddi nga mulaba ettaka linaatera okujjula okufunira boundary yo wooyita tosaalimbira mu poloti ya munno obeere ewuwo tonaanuuze wa neighbor sajja abadde alina ekibanja naye olwaleero tukwagala wano wokka katusimba wano entaanayo ebeere wano within these limits nga tesobola kuyitawo kusukkawo okgenda wa neighbor wano waliwo omulala gwe tulina okuziikawo si ggwe kati okuva ku ground level okutuuka entaana weekoma ebeere shibra lutalumu bwe ruti shibra timinzi bwebanga eno yentaana yaffe emaze okujjula wano eno ground level kati okuva ku ground level wano kanaakeeyongerako kabeere lutalumu ground level wano mpaka wano lutalumu ettaka erisigaddewo tulitaddewa mulisaasaanye mu bitooke mulisaasaanye mu myanyi sitteeka nti ettaka lyonna liggwere wano entaana y'omusiraamu wano on top waggulu wano tebeera muswetwe bweti tebeera straight ebeerawo curve mugikola curve nga bwomenya akati ne keewetamu bwe kati
oba tuli fenna temugikolanga muswetwe mukunganya kutaka ku side either side nebanga ekozeeko akatuumu bwe kati jonga waliwo ekibuzo kimu ba bibiri inshallah wa barakallahu fikum tusobole okubanga tumaliriza ensonga yaffe eno naye ng'ensonga y'entaana tukyajogerako inshallah wa barakallahu fikum naam ebeeremu babeerawo tusobola okusaawo embaawo nezikwata waggulu wa lahadi neziwebako eno naam bwe kiba kinnya wano omuntu ali mu lahadi wano tusobola okuleyinga embaawo nga ziva eno ku kisenge kya lahadi nezigwa eno wetubadde tuyimiridde naam ekyo nakyo kisinziira ekinnya kisobola okuba kinene netusala amagezi gyetukola either netusimba side either side bwe tuti okay tubakolera zino zilahadi munda ono yekka ono gwe tukola ki naye kino bakikolanga nnyo mu biseera by'olutalo tuli benna mwe temufiirwawo n'abantu nga basatu tusime ki buli omu tumusimire ki entaana ye tuli benna tumusimire entaana ye tumuziike mu ntaana ye kyetukkirizibwawo kye tusobola okukola tusobola basaalira atego okay bonna by the way kati nga bwola tetukkirizibwa kuziika musajja na mukyala muki muladi nembeera esobola okuba mu ntaana esobola okubeerawo ng'esusso by'omulamuzi netuwalirizibwa okuteekamu omusajja n'omukyala naye with a separator makati nga waliwo akasenga akawula ki akawula omukyala n'omwami however much kayinza obutatuuka waggulu nga sadda tekinnya bwe kibeera bwe kiti eno lahadi y'omusajja akasenge kayinza okubeera halfway okay naam ng'omukyala ali eno naye ng'eno waali walinga lahadi ng'omuntu ayimiridde wano asobola okumuleyingayo nga kampi ng'embaawo zisobola okukatuulako waggulu tulibena so tusobola okikola ng'embeera eganye esusidda nga bwe kisobola okusukka omuntu netumuziika ne mu mazzi kimanye ekyo mazzi nga tetulinawo tusobola okuziika netukutereeza bulungi mu sanda zo netukuteekateeka bulungi netukusibako akazito nga 9 netukukkiriza eri bwetubanga tetulina walala wonna allahu akbar netukusseeyo mungu nakukolera kabuliyo lwaki tukuteekako ekizito oleme okufloating oleme okujja waggulu allahu akbar naam anything else waliwo ekira inshallah naam agamba nti abange nti kyateeka omutwe guno okubeera wano ku saidi eno eya ddyo ne gubeera wano ng'eno ku kkono waliyo ebigere yes kyateeka lwaki kyateeka nti omuntu bwe tumuziika alina okutunula mu kibula tuli benna kati buli lw'omusse alina okwebakira ku ddyo rather okay kati buli lw'omusse eno omutwe ekitegeeza abagenda kwebakira ku kkono ate abagenda kutunula eno gye muli so tagenda kutunula mu kibula so that's why alina okwebakira ku ki ku ddyowe asobola bwetubanga omuntu yayonoonese asobola okwebakirawo naye nga muhimu bawa wakwebakirako amateeka malala n'entaana tusobola ogikyusa mu nsima yaayo ebena sobola ogikyusaamu naye ali muhimu omuntu alina okwebakira ku ddyo tulina ebintu byetutera okukola nkyeyongera obyogerako lwaki bibanyiiza lwaki wetuuka ku nsobe ezimu okuzitereeza munyiiga nnyo munyiiga bwe mulekeraawo okunyiiga nga baba wabula ekituufu tunanyiiga ate nasufuluma ngaaganye era nja bikola eno ibaada okay ate tufuna ki empeera like the other example I cited last time among the mistakes which are contrary to the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam min akhtaa al-muhallafa twayogerako abantu okusomera wano Qur'ani bwe tumala okuziika ate ne mudda wano ne musitama wano ku ntaana nti mumuweereza yasin temuddamu kusomerawo Qur'ani temuddamu kusomerawo Qur'ani kujja ngo onaafunayo hadithi ega nti somerawo ki naye temuddamu kusomerawo Qur'ani nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti temufuulanga amayumba gammwe entaana musomeremu Qur'ani lwaki ku ntaana tebasomerawo Qur'ani
waliwo ekirala naam oba tusaale ayogedde ku nsonga eya demarcation nti abange nzikirizibwa okuddira entaana yange nensaawo amayinja wano ejjinja newane tugeze tumaze okuziika entaana erabise bweti mugirabe akasozi kano ng'ettaka liwebakidde lyeringi bakongeddeko zitanis kati nzikirizibwa okuteeka kwa amayinja around the grave like this mugalaba gano mugalaba amayinja entaana eno nenjeetoolooza amayinja naam kikkirizibwa Uthman bun Madhum bwe yamala okufa amara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam arrajulu an yati bihajar yagamba omusajja ndigendo ndeetere ejjinja liri musajja n'agenda n'asitula ejjinja sahaba n'asitula ejjinja ne ligaana n'asitula ejjinja ne limulema fakama ilaiha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam omubaka n'agenda ejjinja we lyali kabwejungira sallallahu alayhi wa sallam wahasara an dharaihi n'afungiza ku kanzu ye wahamalaha n'asitula ejjinja wadaha inda ra'asihi n'alireeta n'alissa ku ntaana ku saidi y'omutwe naga nti ataallamu bihi qabri akhi ngenda kutegererangawo entaana ya muganda wange mu busiraamu ono wa adfanu fiha man maata min ahlihi abanaafa bonna ab'ekika kye nsobole okubanga mbaziika kumpi naye bale fenna bwogenda mu cemetery y'e Makka waliwo amayinja ge bateekako buteesi bati bane don't write there the names and the year yafa bwati nakubwezi don't write there but you can put stones to demarcate. That is demarcating. Banaye entaana zino tetuzizimbako nayambukira kwa waawo awo mulaba waawo Kyaddondo eddwaliro Kyaddondo mulabawo ninjiramu bwenti nagenda okukyusa amaaso bwenti nga waliwo omuzimbo munene mbawuza omuzimbo gwaki nga sirika seeka oyo munene mu busiraamu subhanallah banaye ne bwaba munene tonnatuuka ku mubaka Muhammad tonnatuuka ku basahaba nga bino byetwogera nibaga nti oyo tafudde aseeredde oba akoze eki oba azizza omukono musimanyi muki aba akoze eki nina mukulu wange yasuka lumu ng'agenda babikira ng'omwana we omu ku balongo Allah amujjuludde laga bana assalamu alaikum wa rahmatullah bannaye omwana wange babiri ye yali asigaddewo afudde onemaka tula wansi mulongo afa abuse oba naye kufa olaba Allah ganti naye se muntu wabaki innaka mayitu wa innahum wakenyini oli wakufa ne bano bafa ebigambo bye mukyusa nabo bafunda ate y'omubaka yugo twandigambye teyafa lwakuba ye alinga bwali wallahi ne bwamusalako bwoti skin ekyali fresh taka kyerirya nabbi sallallahu alaihi wasallam teririyo era yatuuka n'okugamba sallallahu alaihi wasallam nti tewali muntu yenna yusallimu alayya asobola okunsaalira illa radda Allahu alayya ruuhi okugira ngu Allah anziriza omwoyo gwange nemwanukula mbaka gyali mulamu murani fi lmanami fakad raani fa inna shaitanu la yatamathalu bi naalindawo mu ndooto aliba andabye sitaani tasobola kunneefaanaliriza alado gamba bano nti bafa tetuzimba ku nyumba mugende mumenye obuyumba bwonna nga muvudde wano muteese n'abafamire mutuule mubumenye katwala wagamba omanyi sente zetwateekako oyogera omanyi sente zetwateeka wali kayate kiyamba ekyokuteekako sente ate nga byemukola bifu twagala tukomaawo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abatuula ne muwuliriza bino mbeere ba ambassadors nga mutuusa message tulina okuziika nga bwe yaziika omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusiima twebaza ab'emikutu nga gino aba Dawa TV Uganda n'abalala
abasobola okubanga basasanya daawa wallahi si mulimu mutono bantu bangi bali eyo nga talina time etuula mu darusu nga bwe muli abamu nga sikwagala kwabwe abalala nga bagayaavu naye lwakuba nti emikutu nga gino gibeerawo daawa tv n'ebirala soba allah bajaze khair bagezaako ne babikula ku ssimu zaabwe ne balabako ne basoma kyova olaba mukozesa amasimu gammwe bulungi buli ayina byayina ku ssimu olwaleero nga bw'oba ogenda biraba bwoti olingiza ali mabegawo n'olyoka olaba nga naawe okimanyi bitiisa ng'okimanyi tusobola biraba ne muwalaawo tusobola biraba ne mutabaniiwo tusobola biraba ne maamawo genda obijjemu olwaleero bantu bangi olwaleero ng'essimu ezammwe temuzikozesa bino okulaba daawa ng'ebirimu nga taata ne bwagamba nti leeta nkube ku ssimu yo ogamba soma enamba soma 071 soma ale n'omukwatira ku kutu yogera bale twenenye wallahi tutereeze genda obidiriiting olwo omwami nyina bye nali nnoonya ng'ekitabo kyenjagala ku ssimu ye bwe yambikulira bwati nga anoonya ekitabo ne wajja biri nagaseeka biro biyikawo buyiisi buli ekiyiikawo kola ki kijjeeko olaba byaki musiramule essimu bwemala okusiramula essimu musiramule ruumu mwe musula waliwo abantu wano nga saawa eno taata we najja naga nti nzireeti naye ngenda kusula ewuwo mpa ekisumuluzo oluvannyuma lwa ishayo nsangeyo daddi kansookeyo nga waliwo alina okuwanula waggulu buno dadi talina bulaba wansi w'ekitanda si mufumbo musiramule ruumu mwe musula musiramule amasimu gammwe gabeereko daawa tv nga ze page you like those pages and you watch them tutandika okulaba ebintu misomo biki byebyo and any related business ng'olaba ebintu bisobola okuyambako wabarakallahu fikum wajazakum llahu khairu kathara min amthalikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu